taata w'omwana ono yandekera omwana nga alina emyaka 3 kati myaka 6 munoonya simulaba. Sometimes baganda baffe bagenda mu nsi z'Abawarabu omuli Dubai, Oman, Saudi Arabia n'ensi endala baba bagenze kukola, naye abasinga obungi okugenda eyo tumaze okunoonyereza kwaffe tukizudde nti babeera balese eno abaana baabwe ku 9 ku 10 abaana babeera balese tabeera mu mbeera nnungi, babonyabonyezebwa ng'ofuna kyasinga otabonyabonyezebwa be bayita mu bibeera bingi. Abagoberedde emboozi yaffe eya mwaganda waffe Justin Manyinaffe nga muwala we babulako kati nnyo musaddaaka gutanunuddeyo, mwebale abakyalinze mwebale. Ensonga ka zino banyinaffe bano tujja kuba tuzikwatako mpola mpola situsobodde kitujja okukolako. Leero emboozi gye nkuleetedde njawufumukko ne gye mwalabye, nayo erimu omwana. Nze muzzukulu wa Kabajja Omugeye Ssebunya oli ku SB4 MEDIA tugusa ensonga Umaru ali ku kamera. Sembeza akatebe okalire yita neighbor tulabe emboozi eno, yita baganda bo bamu n'ab'emikwano n'ekika kyonna tulabe emboozi eno tufunemu ekyobuyiga ate era tumenga tusala amagezi oluwenda kubeera nga Manyinaffe tumuyambe tutya, kyaze okutusa tukitukiriza tutya. So agenda okulaba emboozi eno ng'oginako akakwate, tusaba essimu eziri ku screen okoze ogenda okubeera nga okozesa tukubireko ko otuweerezeko obubaka otugambe otunnyonnyole nawe gwamanyi kyonna kyonna ekikwatagana ku mboozi eno tukwaniriza ate nate. Genda ku Facebook noonya SB4 MEDIA tugusa ensonga o liking page eyo, ne ku YouTube genda ku YouTube searching SB4 MEDIA tugusa ensonga o subscribing. Kati tunatandika nyongera okujjukiza bannaffe aba Wamato estate management. Wamato bonno bavaayo okubeera nga bajja okugonjoolera naddala gwe boss oba bwenga bakira kumakyana ozimba ekizimbe kyo, abapangisa bakutawaanya bakwase ekizimbe kyo bakusololeze sente bazikuleetere mu bulambalamba bo obalekere omulimu gw'okwebanjiza. Bakola innovation ebizimbe ebikadde badiringira mu mataka gatunda n'okugagula. So beekwate bannaffe aba Wamato estate management. Era muko wange nkutumiddeko nnyo wamu ne sisi wange Summa, webale nnyo omulimu gwe wakola. Tuzze tuli eno side ze Katabi, side ze Katabi Ntebe Road. Na mukwano gwa fono tuludde nga twogerezeganya nga akyali Oman. Finally yakomyewo ndira musama okuva Oman abadde akola bwa Shagalo. Ziri Shagalo? Shagala oba muyite nga Kadama kulikayo ogenda kwongeza ku ddoboozi baba Shagala baba bawugala nnyo. Obulamu buli butya? Obulamu si bubi ssebo, pozi mweyo abaffe bulungi. Tweyanzo Ali atya Omani? Omani abadde nga si mubi nnyo si mulungi, byakutoba. Era oba ogenze kutoba wawavira wano Uganda n'ogamba kangende Omani, Uganda ebeegaana ogamba kangende Entobe, webale kutoba so otumireko ku banno abali abatoba. Ntumireko mikwano gyange abakyali mu Oman, Saudi Arabia, Qatar ne Dubai. Soko tumirako Babra ali Dubai, tumirako Shiba ali Dubai, ntimba tumiddeko nnyo mutobe mujja kumalako. Wakomyewo nga contract yaweddeko oba odduse mu kiyungu? Contract yaggwako 2019 okusinziira nti nagenda nga nina amabanja bandekedde omwana. Kati nali nspendinga nnyo obusente bwe nali nsavinze we nali nkola obusente butini wana Entebbe. Kati obusente bwe nali ntereseewo nga ku akaunti yange nali mbuspendingira ku mwana
ng'omwana alwala nnyo almost 1 week abeera ku kitanda kati obusente bwali bumpeddeko osalawo okugenda eri nga sinnagenda embeera eyatuukawo awo mu makkati nali nkola yes nga nfuna emitwalo 18 mwezi nga nfuna emitwalo 10 buli wiiki nga bampa emitwalo 2 for transport zinali nsaasaanyako kulaba nti nguzeeyo ku byokulyawo nguze kumanda nsasuddeko ennyumba kati giri 10 nga kwengezaako okusevinga naye omwami we yeyandekaawo nekanga nga obusente buweddewo kati nga tukyali awo omwami we yaviirawo olwo ntakuletera bya mulimu ne banyimiriza ku mulimu from nowhere nga sina kyenkoze ne guggwawo kati omulimu we guggwawo nalina friend wange nga tuli ba neighbors naye yali ashiftinze nga ze mu kitundu ekirala kwanderitaawo ngenda ne muyitiramu twalinga ba luganda kati ne mugamba mukwano nkoze ntya embeera egaanyi ng'olwo sisanga mpita mu kyalo aŋŋamba nti ngende nkole naye mu katale kyalo kyawa ne Fort Portrom town naye ng'eyo mu town ate nga yali ate abeera ewa Nazaala nga tanaba kuzimba naye kati azimbye neŋŋamba sigenda tesobola kati ne ntuukira oyo friend wange ne muyitiramu embeera nampa akayumba mwensula namalamu emyezi 9 ku 8 kuba nali ngenda kuweza mwaka kati awo ne nnyingira Saala nga ndaba nkomye nembeera mu kayumba omukyalo oyo nsooka omwebaza muyita Nakintu Claire abaddewo nnyo basooka ne bansiba kyalo yajja nannambula ng'olwo omwami avuddewo tumunoonya ate poliisi ne bansiba mujjange yajja nga ngenda okugulawo edduuka nkole kati bwe basanga nga nziguddewo ne balamu bange bonna mujjange n'agamba balina okunsiba kati balamu bange ababiri naddala omwami n'agamba ate lwaki basiba ono ng'omwami yasuzewwo tebalina namba 2 yes omwami mu kumufuna saamanya nti omukyalo oli akyali naye tugende mpola SB4 MEDIA tusembeza nange kansembere ddala sembeza akatebe emboozi mpanvu naye tugenda gikwata mpola ngali akatogo mbatumiddeko mwenna abali Oman mbatumiddeko abali Saudi Arabia kasito wira bana ebiguluba tuli kumpi n'ekisaawe ntusize bana omala unawira ennyonyi esoose sewunagamba nange afunye chance agenda kulinnya ennyonyi era akitwale mu linnya lya Yesu nawe gwena wenna ali eyo kitwale okay kati tutandikire wa kuba ye emboozi mpira mpanvu omwama gwa kunoonya taata wa mwana engeri ya bulamu gyetugenda okumanya tumunoonyeza tutya tumuvunye tutya okay kyekyakusibya kati omwami yabula ennaku z'omwezi nga 3 omwezi gwali gwa 7 2014 lwe yava ewaka nga nze mmanyi agenze wa mukyalo oli kubanga buli wiiki yagendangayo olunaku lumu ng'okimanyi nti alina omukyalo omulala bwe namufuna yasooka n'aŋŋamba talina mukyala ne mugamba gw'omusajja omukulu kiyinza kitya okubanga tolina ki mukyala n'aŋŋamba omukyala twawukanye okumala emyezi 6 kuba we najjira nga yashiftingako ebintu bye nga biri eno ku mulimu era ne wano waliwo akavuyovuyo waneeno nga tuli munoonya nabiwulirako kati ne mugamba oteeka okuba nga olina omukyala n'aŋŋamba nina omukyala n'abaana naye omukyala twayawukana mu mbeera z'obufumbo bw'atyo bwe yaŋŋamba sijja kirimba kati omwami oyo ne mufuna by then nali nkola ku Night Riders ne mugamba nesooka nennemirako twadetinga ndowooza okumala myezi nga 6 kati ne mugamba okay bw'obanga ky'oŋŋamba kye kituufu ngenda kukkiriza
ne mugamba tulina ogenda ku musaayi byonna ne tubikola nakkiriza kuba yaŋŋamba nti yali agaba omusaayi e Lubaga. Ne ŋŋamba okugaba omusaayi tekitegeeza nti oli mulamu. Ne mugamba tulina ogenda ne batukebera. Ne ŋŋamba tekirina buzibu. Ne tukola tesiti zonna ne tuzimalayo ne nzikiriziganya naye okubeera naye. Ne tubeerawo ebbanga lya myezi ng'esatu ku ena. Naŋŋamba naye omanyi tulina okufunayo omwana. Kuba omwana oyo siringa bawala balala nti ogambye nti ozadde omwana from nowhere yamunsaba. Naŋŋamba tulina okufunayo omwana. Naŋŋamba oke tewali buzibu. Wali wazaalako ko omwana? Yes, nalinayo omwana. Ekyanfunisa omwami oyo mu bulamu nali nsazeewo okuzaala mwana omu. Ngeri gye nali nsoma ne ntaataaganyizibwa ewaka tewaali walungi nnyo. Kati bwe nazaala oyo omwana omukulu ne nzija eno okukola nga lwaki sizaala mwana omu. Naye we nalaba omwami ono ng'ebigambo byaŋŋamba birungi nga ndaba ajja ffaayo ne ŋŋamba kankole ki kaŋŋende naye. Ate we nabeera naye ekiseera n'ansaba omwana ne ŋŋamba oke yandibanga ki mulungi. Naye nga nze simanyi nti akola ki annimba. Ne nfuna omwana ne muzaala mu buli kimu abaddewo. Sijja muwaayira. Teyansuulako kugamba nti tatutevunaanyizibwa. Mu ddwaliro omwana alwadde waabeereddewo ng'amujjanjaba. Mu ddwaliro nga tusulayo aba babiri. Awo sijja muwaayira. Ewaka nga buli kimu akituukiriza bulungi. Kati obuzibu buvaawa 2012 mu Desemba ennaku z'omwezi zaali 21. Olwo guli omulimu nga guweddewo gwe yali akola. Gavumenti yabasalako ne bayimiriza kuba yali ebabanja. Mukama we ng'abanjibwa ssente za tax ez'omusolo nga nnyingi. Kati ne babayimiriza. Kati mu kubayimirizaawo n'atandikawo kaddipo. Ye nga ye. N'atandika okusappulayinga abantu awo mu kitundu. Ne kakola. Kuba yaŋŋamba yatandika na miliyoni 9 myezi ng'esatu ku ena. Yalina miliyoni 14. Nga kakola bulungi. Kati n'akola ne bitambula. Mu Desemba ennaku z'omwezi nga 21 omuliro ne gutwokya. Waka mu nnyumba? Ne gwokya bizinensi. Waliwo omwana ng'asoma Nkumba wano yalekamu gaasi. Kati bwe yalekamu gaasi ennyumba nejja. Kati nze mba nzikirira bwe nti nga nva Katabi yajjukira yali akyasula empala. Nankubira essimu naŋŋamba omanyi bizinesi yaffe eyidde kunze etya. Naŋŋamba gwe jangu. Engeri gye zaali lwali Lwakutaano kubayita nga waliwo akatale nga fire brigade tesobola kutambula ku speed. Abantu bajjudde mu kkubo. Batakkirizaako ebintu bitono. Kati nange nalinayo obusente bwange mu kyalo nga nabuteresa maama by then ng'akyateresa mama wange. Nga maama mpa ku busente obwo. Ne tubukwata ne twongerawo. Nazzaawo. Neddawo. Kati nze kye ssaamanya nti omwami oyo yalinayo amabanja. Omuliro we gwajjira nti yalinawo amabanja awo. N'asigala ng'akola. Ne tuyingira omwaka omulala 2013-14 tukoze. Kati nze teyaŋŋamba nti alina amabanja. Ne mbeerawo. Kati mu Gw'omusanvu 2014 ndowooza ennaku z'Ogwokuna oba Gwakutaano ne bamusiba. Kati bamusiba Abannayiro bamusiba Entebbe. Yes. Kati naŋŋamba nankubira essimu ku ssaawa ng'emu naŋŋamba nogera eddagala bwe riti ne bwe riti. Kunze eddagala lyaki? Eddagala nga ly'abantu be baba basibiddwa. Naŋŋamba kituufu badde bansibye. Ne mbuuza wakoze eki? Naŋŋamba ngenda kunyumiza nga tutuuse ewaka. Ne noga eddagala ne ntegeka amazzi yali atuuka n'anaaba. Mala omuwa ekyeggulo okulya nanyumiza emboozi naŋŋamba bansibidde mabanja. Ne mubuuza ani akubanja? Naŋŋamba Abannayiro bammanja. Ko nze ssente mmeka? Naŋŋamba bammanja miliyoni 6. Ne
mugamba kati ekiseera ekyo kyonna ng'obadde toŋŋamba. Nesirika. Kati tuba tuli awo ogw'omusanvu nnaku z'omwezi nga 3 n'atambula n'ava ewaka nga nze mmanyi agenze kukola. N'akola n'annyuka n'agenda e Kampala. Mukyala oli yali Kawempe n'abaana. Yes. N'aŋŋamba olwaleero nti ngenda Kawempe ko nze genda olabe abaana. Kubeera ne bwe yagendangayo yalinga oba nga ateebaka. Nze nabanga nga ndi awo nga ndi waka. Saa 11 ng'ayingidde mu nnyumba. Emugana naye gwe bali kuttira mu kkubo. Ekikutwala e Kawempe oba togenze kwebaka. Ngamba nze mmanyi kye ndiko n'asirika. Kati ennaku z'omwezi ezo nga 3 ogw'omusanvu 2014 we yagenda teyadda. Teyadda amasimu gonna n'agaggyako. Yagenda sanga mmeka? Yagenda ku makya. Kati nga bw'annyuka wali ku ssaawa emu alina okulinnya agende. Kati mba ndi awo olw'eggulo yagenda nga 3. Kati enkeera omwana n'aŋŋamba, mami, I want my daddy. You want your daddy? Omwana wa myaka ng'emeka? Yalina emyaka oba 3. Kati wayise emyaka 6. Ndowooza yalina 3. Ne mugamba oyagala daddy waaki? By then kaali kagala nnyo oluzungu. Kati nenkwata essimu nkube. Kati nga mmanyi nti akomyewo. By then twali tushiftinze nga tuvuddemu eri ennyumba eyali y'essente nnyingi nga tuzze mu nnyumba y'essente entono. Ne tugamba bane tulina okusevinga. Twali tuspendinga nnyo. Awo nawo ndi atuukawo. Kati nenkuba essimu. Essimu teriiko. Yalina essimu 3 nga zonna teziriiko. Ena lines 2 Airtel ne MTN. Yes. Nenkuba essimu zonna nga teziriiko. Ate nga yalina amasimu 2. Kati neŋŋamba baamuse yabadde ki? Kubanga wano ekajjansi wano baali bawambyeko naiba waffe. Neŋŋamba oba naye bamuwambye. Nesirika. Kati kye nakola neŋŋamba omwana n'oli omukulu yaliwo nga sinaamuzzaayo wa maama. Ne mugamba mubeere wano ngende eno empala ndabe daddi wammwe oba gy'ali. Ku dduuka. Tuka ku dduuka mbuuza bannaiba. Yaŋŋamba olwaleero tetumulabyeko. Neŋŋamba ye abadde ki? Kati kye nakola nenkwata essimu nenkubira mulamu wange. Kubanga ekintu ekyo baali bakinkozeeko emabega. N'atambula nga taŋŋambye ate ng'ali ne sisita we. Neŋŋamba oba neneero gwali naye. Nenkuba essimu. Sisita we n'aŋŋamba sinnamulaba. Kati neneebuuza ntandikiddewa. Olwo sinaagenda ku poliisi. Neŋŋamba oba ayinako waali wasirikiddeko oba agenzeko omukusaba. Kati kye nakola nalina ssente zange ku account. Nalinayo $5,000. Nalinawo mu nnyumba $2,000. Kati nengenda waliwo naiba waffe mulungi nnyo. Ne mugana naye omumanyi ogenda kumpalayoko ku ssente. Zigulewo edduuka nkole kubanga ono simanyi waali. Masimu tegaliiko. Omwami teyali mubi. Mwalimu mutabanyi we. Nakwata $5,000. Ndagamba. Yampe $5,000. Kati waliwo wano mu maaso gaffe nga waliwo omwami atunga engatto. Ne mugamba omanyi ngenda kulekera zino ssente ongulizeeyo ku mwenge gwa Neiro ku $50. Kati nga ziri endala ngambye kansooke nzireko okuziggyayo. Bwe ntuuka omwami mulekedde ssente. Kati nengenda akalimu kange kali okukola kuba nali nkolerayo essaawa emu. Nenkola mba ndi eyo bankubira essimu. Konze ate kiki? Olutalo luli wano jangu mujja wazze balamu bo bonna bali wano. Konze ate kiki? Nentuuka. Bwe natuuka wanasanga akavuyo keereere. Nga mujjanga ayogerera eri waggulu. Ng'ayomba ng'agamba nze bujjo simanyi. Eno waliyo omukazi omulala n'ayogera bingi bingi. Abantu abaali awo baali bamanyi story y'omwami wange. Ne bamugamba ffe tukimanyi nti omusajja yali yanoba dda. Ne bamugamba bingi bingi ne bye nnali simanyi. Omwami yali yabanyumiza.
ngamba esitegeeza ebimu byali aŋŋamba byali bituufu. Omujja wali omumanyi bwafaanana? Nali simumanyi. Kati bwe natuuka nga tutuuse ku poliisi, abapoliisi bonna bazze, omukazi ayomba buyombi. Mulamu wange namugaa toyomba. Omukyala gwe nali mmanyi mu balamu bange bonna abalala nali sibamanyi. Namugaa toyomba. Kati bamugamba nti toyomba, omukyala n'asirika n'ayita abapoliisi. Bali bazze kukola ki? Baali bazze nti nabo beefuula abanoonya, naye omujjange yali tamanyi. Naye ono omulamu wange omukyala yali amanyi munne waali, kubanga babeeranga bwe bati. Kati n'ensirika bwe bajja, omulamu wange oyo n'aŋŋamba temuyomba. Nze saayomba kuba omukyala nali simumanyi. Mwaliwo omulamu wange omulala naye n'aga temuyomba. Tutuuka bayise poliisi. Ekyannyamba nti ssente ziri ze nali neewoze $50,000 baali tebannabagula mwenge. Nga mukama mulungi. Kati oyo omwami n'ampa ssente zange nemugaa zimpe. Poliisi nejja neggalawo edduuka. Ne tugulawo kufula endala. Bwe tugula kufula endala tuggaddeyo poliisi ne tutwala. Awo tetwavaawo ffe. Yes. Kati nga mujjanga ayagala bansibe ng'olwo awaayo enguzi wali ku poliisi Empala bansibe. Ng'ayagala kwogera n'abapoliisi. Kye simanyi ono omulamu wange omulala oba yali akola mu poliisi naye simanyi. Musajja ali awo. N'agamba tekisoboka ate ono bamusiba batya ng'omusajja yasuze wuwo. Kwe yaviiridde ku makya g'olwo lwabula. N'esirika. Tetwavaawo ku poliisi. Twabeerawo kuva ku ssaawa nga 7 paka kiro ssaawa 6 ne batujja ne batwala Entebbe poliisi. Gwe ne mulana yamujjawo? Yes. Bali ne bagenda ku ssaawa ng'emu. Kati tutuuka ku poliisi Entebbe. Abantu bonna bajja batubuuza kiki ekituuseewo. Tugamba batusibye. Mukoze eki? Tunoonya muntu waffe yabuze. Abasirikale bonna ne banyiiga. Ne bagamba ye ate munoonya muntu wammwe ate babasibye. Ne mugamba yes batusibye. Kati ne tubeera awo mu room awo ku counter. Kuva ku ssaawa 6 n'oza paka ssaawa 7. Ne balyoka ne batuyingiza mu shell munda. Batuyingiza mwalimu emifaliso ne batugamba no basibirawo baabaana mwebakoomu. Ku makya oyo mukeera tugenda bata. Oli munne mujjawo? Babiri. Mu room emu. Mwalimu omuntu omulala? Temwalimu. Twasulamu babiri fekka. Temwayomba muyoyadde okwekubamu awo ng'abajja n'abajja? Nte tetwayomba. Buli omu yali ku nnaku ye. Naye nga kati ye nga alina data gw'aleeta ku mwami. Nze nga nsirika. Naye saagala bintu bya kukaayana nnyo. Kati ayogera bingi twali tuli awo balamu baffe ne bajja. Nkeera. Kati balamu baffe bajja enkeera ne babuuza kati tugenda kukola tutya. Abapoliisi ne bagamba bano tebalina musango. Musibye babwereere. Mubate bagende. Kubanga ffe tebatuyingizaako na mu kitabu. Ne tukola ki? Ne tukomawo. Kiseera kiyita 2014 era mu Desemba. Mba ndi awo. Tata mutabani wange oli wababata omwo mwalekerawo okunoonya temwaddamu kunoonya? Twaripotinga ku poliisi. Poliisi era kye yakolawo okugobererako ku nsonga eyo? Poliisi teyanoonya. Naye awo poliisi awo mu kwagala okunoonya n'etanoonya n'ebireka ndowooza naye oba yalaba nga tetutaddeemu maanyi simanyi. Twakomaawo mu kuripootinga. Nze yaripootinga mu kusooka ne baleka bajja. Kati waliwo neighbor waffe yali akola mu Bukedde ng'atunda mawulire. Kati kyava ngamba ogenda leeta ekifaananyi tumukube mu Bukedde. Kati nenkubira mulamu wange oyo gwe mmanyi Hilda. Ne mugamba omusajja ngambye bwati ne bwati. Ne ngamba tokigeza. Omuntu gyali mulamu tomuteeka mawulire. Kati ne ntulika ne nkaaba nga mpulira obusungu.
Ningamba yi kati ekiseera ekyo kyonna nga omwana adambuza taata we tuli maziga tumanyi muntu bamuse batusibye lwaki bwete totugamba. Yali akimanyi. Yes, yali amanyi, yali munne nnyo. Oli ne bwaba nga afunye omukyalo omupya ku olwo ne bwaba afunye ki alina okukimanya. Naye ye yakola ki? Yasirika. Nga lwaki tewaŋŋambye? Ne mpulira obusungu ne nsirika. Ekifaananyi saakitwala. Ne ku poliisi saddayo. Olwo edduka balisibye. Ngamba nkoze ntya? Ne mbeerawo, nina omwana. Olwo we bansiba ne mama wange yatambula okuva mu kyalo kiro n'ajja eno. Ninga wandibadde totambuza ne mama wange. Ate ng'omanyi omuntu waali. Mpisa mbi. Lwaki twaddayo ku poliisi n'olipooti nga nti nno mulamu amanyi waali? Saddayo obusungu bwali bungi. Ninga kati bagenda tandika bandeebula banneiro bannoonye. Ndeetaawo entalo kye nasalawo n'ensirika. Ne mbeera n'omwana. Omwana yantawanya nnyo ng'alwala. Kati awo mu Desemba taata wa mutabanyi wange oli omuto n'afa. Kati bwe yafa gwali gwa 11 nga tetunayingira Christmas. Omwana yali asoma. Kano tekanaatandika kusoma. Ne tugenda mu kyalo. Kati mba tulinnya ebbaasi. Tutuuse nga Bamityana ku Mubende. Nga taata w'omwana oyo ankubira essimu. Taata w'omwana ono gwe munoonya? Yes. Ankubira essimu. Nambuuza oliriddawo. Koze ngenda waka. Nambuuza buzibu ki? Nemuga taata Silver yafudde. Tugenda mu kuziika. Kubanga bwe yafa oli omwami tebantegeerezaawo yafiirawo Hoima. Kati baleeta eno baziika mangu. Ngenda okutuuka nga baziise. Tutuukawo naffe tuziise ne tukomawo. Kati ankubira essimu omwami ono. Ambuuza oliriddawo. Koze ngenda waka. Buzibu kimubuulira. Kati aŋŋambe nga kitalo. Naŋŋamba mulamu wo nga tomugambye. Ngono bayisa bbanga kinga maze okubula. Kati yabula mu gwa Musanvu. Tugambe wayise emyezi ng'esatu kuba gwalinga gwa 11 ku gwa 10. Sijjukira bulungi. Kubanga omwaka gwali gusemerera okuggwawo. Kati naŋŋamba mulamu wo nga tomukubidde mugamba nti olina ekizibu bwekiti ne bwekiti. Saamugambye. Simugambye kubanga already naye bukyangu ovaawo tafangayo kuŋŋamba nti omwana asuze atya. Aŋŋambe kale genda. Wawulira otya nga kukubidde? N'eddoboozi lyali limbuze. Ne mmubuuza ani ono n'alyoka n'aŋŋamba. Olw'ekiseera ekyali kiyise okuba yakozesa nnamba etali yiye. Saawulya surprise kubanga already nalina ebinyiizo byange ng'omuntu. Ensirika. Aŋŋamba bw'oba okomyewo njagala ngoye. Ne mbuuza engoye naŋŋamba mundeetere engoye. Bw'oba okomyewo njagala ompe engoye. Pene towel n'amasuuka. Kati ne mmubuuza oliriddawo. Naŋŋamba yaŋŋamba Kibaale. Ne mbuuza Kibaale ewaani. Naŋŋamba ewaffe. Bamutala Kibaale? Bamuzaala wano ku Mwenda naye ng'eri ewa ddadi wo mu kyalo nsuubira Kibaale. Ku Mwenda omanyiwo bamuzaala? Manyiwo nagendawokko. Embuuza eyo kati okolayo otyo olinawo omulimu? Naŋŋamba sirina. Emuga kati wasalawo okugenda eyo olekewo abaana otuule. Naŋŋamba mama Judy ebyo sooka obireke ndeetere engoye. Kati bwe nakomawo ne mmubuuza nga tannavaako engoye ngenda zitwala wa? Naŋŋamba engoye ngenda zitwala wa mulamu wo e Namuwongo. Ngambe kaali. Najjako essimu ne tugenda ne tuziika. Essimu yagirekako. Kati ntuuka ewaka tuziise tukomawo. Saarwayo nnyo ne nzija eno ne ntegeka engoye ne nzitwala e Namuwongo. Olwo ye mulamu wo yali akimanyi nti ogenda kutwalayo engoye? Simanyi. Kuba saamukubira nga ngenda. Ne ntuukawo wa mulamu wange.
ne mugamba ndeese engoye za muganda wo. Nambuuza muganda wange kimugamba tata Jude. Nengambe niyeebuzaabuza. Remember nti luli we nali mu kkomera nga tuvaayo bwe tuti. Mujange yaŋŋamba mukyalo ofumbiddwa mu bantu abo ojja laba enkwe z'omukyalo oyo. Sirika. Kati bwe natuusaayo engoye ne mugamba engoye ziizeno baŋŋambye nzireete wano. Kati awo neyeebuzaabuza bwe natandika okulabira enkwe ze baŋŋamba. Nangambe kyokka Saama okubidde. Wabula abafumbo n'abafumbe tossaayo kikyo. Ne mugamba lwaki kyoga tomanyi. Kati kwe kumugamba awo ne mugamba nno mujange yakuŋŋamba olina enkwe. Agamba yampala na buwala nnyo oyo tanjagala. Enkwe ekize ne mugamba tomanyi nti muganda wo waali. N'asirikawo. Kati mala omutwalira engoye. Ebyo byonna biweddewo. Ne ŋŋamba naye omwami ono namusaba dda njagala ntwale ewaabwe. Yambuzaabuza. Kati daddi we nali njogera naye ku ssimu. Taata we yali aŋŋambye nti ajja kujja atulabe naye nga buli kiseera abeera mulwadde. Ŋŋamba naye omanyi nina okugenda. Kati mu kugenda wano nga tuva ku poliisi waliwo omulamu wange abeera ne muzeeyi. Namusaba ennamba. Nangamba naye olina okujja n'olaba muzeeyi n'otuleetera omuzzukulu. Ŋŋamba era nange njagala kulaba taata oyo. Neesitula ng'olumaze okuziika ne ngenda mu kyalo. Ne ngenda awo ku Mwenda. Ne ndaba muzeeyi. Tukayo bulungi nabakubira nga ngenda ne bantegekera. Nasangawo ne mujange omulala oyo mukamulamu wange. Ne banyaniriza bulungi. Ne njogera ne muzeeyi. Ninga kati muzeeyi nkoze nti olwo nno omulimu gukyaliwo. Nga sinaba kutataagana nnyo. Nanga katukoze tutya. Ne muzeeyi naŋŋamba tamanyi mwana waali. Naye ng'aba famire amazima gali nti bamanyi omuntu waabwe waali. Kati ng'olomaze okubuuzaako muzeeyi ne ŋŋenda eri wa mujange. Ne tubeera awo nga tunyumya. Nanga mukyala weeyiye kola. Abasajja nno obamanyi. Abasajja tebeesigika. Omusajja we yakugamba? Mukamulamu wange. Yes. Nangamba olina okukola weeyiye. Ne mugamba nina akalimu kange kenkola naye ate nina abaana babiri. Omwana ono wanaatuusa okukola. Okusoma. Yalwala nga ttabu. Kyengenda kukola nagamba ojja kuyiiya. Kati wano mu kunyumyanyumya kigambo ne kimusimattuka. Nagamba ndaba ne bbaawo waali. Ne kimusimattuka. N'akimira. Ngamba bano abantu bonna bamanyi omuntu ono waali. Nensiriikirira. Ekyo n'akivaako ne tudda ku mboozi endala. Emboozi bwe ggwayo ngamba nkoze ntya. Kati bwe mmaliriza nvuddeyo nkomyewo ewaka. Mirimu gikendeera. Nalina ekyalaani nga ntunga nga nzidaabiriza engoye nfunayo 1,000. Kati awo nga sikyabisobola omwana alwala buli kiseera. Ngamba nkoze ntya. Kyalaani ngendayo leero bwe ngenzeeyo. Enkya sigenzeeyo bwe ntyo. Kati ekiseera kituuka omulimu guggwawo. Ku mulimu bannyimiriza. Bwe bamala okunyimiriza ngamba nkoze ntya. Nenzirayo eri ewa Sezaala bayitiremu embeera. Yes. Bayitiremu embeera. Kati Sezaala wange nangamba tugenda kukola tutya. Koze simanyi kuba kati bannyimiriza. Omwana ngenda mukola ntya. Omutwala mu kyalo eri tetujja sobolayo. Kaana kalwala buli kiseera. Kati yava agamba mulamu wange oyo omusajja alina amaduuka awo ku Mwenda ku stage. Nagamba muweeko awo asobole okukola ki okusikirangawo chips. Mulamu wange teyakikkiriza. Mulamu wo tata muganda wa bbaawo? Teyakikkiriza. Nagamba kati olwo ebiseera. Tata we nga yamugambye? Nga yamugambye teyakikkiriza.
nga kati nkoze ntya nenvaayo mu bulumi obw'ekitalo nenzira ewaka. Kati bwe nzira ewaka neŋŋamba nkoze ntya. Mu kutwalayo engoye teyaddamu kukubira omusajja oyo baawa? Yankubira era nayogerako n'omwana. Kati bwe yayogerako n'omwana essimu n'amala n'agijjako. Enamba wagisevinga? Essimu baagibba. Kati awo ng'omwana alaba banne nga bagenda ku ssomero n'agamba mami, I want to go to school. Nga sina ssente. Kati awo enamba ng'ekyaliwo. Ne ngamba omanyi tukubire daddy akuwe school fees. Kati bwe mukubira n'ayogera n'omwana. Wakubira n'agikwata? Naye siyagikwata. Kati bwe yalaba nga tutandise omusabira school fees nga olwo ayogedde n'omwana n'agamba gamba mami alina ssente ajja kuwa ki school fees. Jjukira emabega ng'olwo ankubira nga azzizaako essimu yaŋŋamba ekigambo neŋŋamba nti nali nakugamba bizinesi eyo tugikwate bulungi. Nimubuuza kiki ky'otegeeza? Neŋŋamba bizinesi kyeka twajjamu nnyo. Nemugamba ani yali? Yabbiya? Yes. Nemugamba ani yali ajjamu? Jjukira omuliro bwe gwayokya yalina abaana nga basoma ekitende, yalinayo omwana omu. Nemugamba nentula naye wansi nga bw'onootuula omwami n'omukyala. Nemugamba naye omanyi twandibadde tukole bwe tuti omwana ono ali ekitende essente engeri gye ziri ennyingi omwana amukyusa essomero. Kati oba ye yamanya nti saagaliza mwana ate ng'omwana oyo yabanga ng'agenda okukyalira omwana nze afumba emmere n'agenda n'akyalira omwana. Abaana mbaagala kubanga bonna baana bange. N'asirika. Kati nze ne mmanyi oba akiguze ngenda olaba ttaamu esooka ey'okubiri ng'omwana tamukyusiza n'ensirika. Ebiseera ebyo twali mu nnyumba eza 3. Nina gye nsulamu, ayina ey'omulimu, ayina gy'asulamu eno ku mulimu. Nemugamba naye mwami gundi nga tusipendinga nnyo ng'omwami n'omukyala. Yaŋŋamba kimu sisobola kutambula kujja wamwe Katabi ne ssente zino zonna. Okay, SB4 MEDIA tugusa ensonga emboozi eno mpanvu naye mutukize tumulemuko katini nnyo tukomewo. Okay, nyongera okujjukiza bannaffe aba Impombo Restaurant nga basangibwa awe Dubai basangibwa Deira ku Montreal Hotel bo beeyama okufumbira local food. Gwe Munnayuganda ali eyo yitawokko Impombo Restaurant ogenda olye ku ttooke, olye ku kyennyanja, olye ku kinyeebwa kwegamba bana n'ekifo ekinene osobola okubeera nga okwera meetings zizo oba birthday parties. Kifo ekyo kya bwereere era Mr. Hassan the Locks nkutumiddeko nnyo obwa Impombo Restaurant aja temundabire wamu ne basista bange abakozi baawo basista bange abatuserving ekimere ekyo nkimisinga naye wenzirira tujja kwambalagana nenga gwe gwenda bannawa ali mu Dubai ali mu around genda ku Montreal Hotel odye ku mmere eyo muganda wange ekimere kiwooma bakola ne delivery wonna wooli oba ku simu ku screen yo emmere yo neetuuka wonna wooli. Tukyagenda mboozi maaso n'emboozi eno sinyangu yakwata mpola naye tufunyeko ebitono Nkooye tujja kumufuna tujja munoonyereza mpola tujja kumanya waali. Okay, wano n'omugamba nti musipendinga nnyo. Yes, nemugamba tusipendinga nnyo. Ennyumba ziri 3. Nimuga kati ennyumba gye tuli mu self contained tugiveemu. Kati ye yatunulira nnyo nze we nali nsula. Kati ye ng'omusajja yandibadde aŋŋamba kale katufune wano ennyumba okumpi kuba yali tayagala kutambula na ssente nnyingi ne tufune ennyumba okumpi. Naye yandaga nti takiguze. Kati tusasula ennyumba 3, edduuka eyange ne waasula. Nze olumu nga nzijja nga ŋŋendayo ewuwe oba ye najja eno ewange. Nemuga atufulumya nnyo. Omwana mulwadde
masomero abaana basatu basoma sente nyingi kati bwe yabeera awo n'alaba ng'ekintu kimu teyakigula n'asirika kati awo we nali nzadde ng'omwana alina emyezi ng'ebiri ebiri awo ng'olwo mulemeddeko nina okulaba ku muntu wo gwe wazaalibwa naani olwo tolinaayo bantu bo taata wo njogera naye ku ssimu yes naye simumanyi nina okulaba ku baganda bo kubajjukira namulemerako wali eri nga nti alina olubuto waliwo brother we ng'akola wano ekitubulu nga mubazzi n'atusuubiza okujja teyajja ne mugamba kati we bw'aba tazze nina okulaba omulala wazaalibwa omu nangamba oke kati waliwo sisita nga agenda okujja olwo nzadde emyezi 2 kati bwe yajja sisita weyo bwe yajja neewuunya nnyo kuba mu kutuuma omwana erinnya ery'ekika yaŋŋamba sisita wange w'ennamungu yatumye omwana erinnya ŋŋambe kale kati bwe yajja sisita alina okutuuma bajjajja simanyi yaŋŋamba sisita we kuba yali amutumye amannya 2 ne mugamba nedda mulina okutuuma limu nange nentuuma erimu ery'eddiini sisita weyo we yajja nali surprise nnyo yajjanga bw'ali waffe manyi nti omusenga w'omwana babanga yatumye omwana erinnya ajja n'obugoye ajja ne pampa ajja ne napi at least busocks mukyalo oli alina ssente tali bubi kati bwe yajja tufumbye tutegese ng'omugenyi bw'abeera n'alya bamaliriza okulya ne baleetaawo emboozi kiri kye namugamba nti tusipendinga nnyo kati yava mugamba ono yaŋŋamba bw'ati ne bw'ati ne bw'ati nagamba tosobola kutambula na ssente kudda eri bonna batunulidde eno simanyi lwaki tosobola kutambula na ssente ne mugamba kati tusipendinga nnyo ssente zigenda nnyo nagamba tekisoboka Katonda ayamba yeeyambye ensirika ne mbavaako ne tusigala mu kusipendinga just nga tetusevinga ne mubuuza olulala ng'oyo mukyala ng'agenze ne mugamba naye osevinga ku ssente nagamba nsevinga kozi olina ku ssente mmeka nagamba 8,000 ne muvaako kati wano nga byonna biwedde ningamba kati tukoze tutya kati embeera nemutabukako teyaŋŋamba nakungamba korra nasulayo nenvaayo bwe nvaayo nankubira essimu naŋŋamba jangu ne keesi ennene bino ebintu tugenda bitwala eyo niŋŋamba ate wa naŋŋamba eno ennyumba kati ssente tezikyaliwo tulina okunoonya tulina okubeera wamu soka netula wansi nensiriikiriramu nensirika ngenda nenzigyayo ebintu kati nze nga simanyi nti yafunye nadde emmotoka nti agenda kutikka bintu bireeta agamba tegeka engoye bwenzijja tugenda funawo nemmotoka etwale ebintu naye nga tetutudde wansi kwogera mwami na mukyala nti embeera eriwo tugenda kukola bwe tuti ne bwe tuti nga tewali kuteesa nensirika nensitula bintu wemmotoka ze tubitise wakappa ewaka ebyange byalimu ekiro kyonna tuzze mu kugulubana na bintu tubitegese biwedde nenga kati n'ekintu singa kyewakola muli mu kusooka singa tuli wala nnyo naye tubadde tusipendinga just omwana oyo akula kati twali tuli awo olwo nga nzadde mbibuukabuuka embeera tuseewo tutandise okubeera ffenna awo yatandikira okutabuka naye nga buli kimu ewaka akikola bulungi n'atabuka atya kugamba nti kati embeera emutabuseeko naye nga talaga nti alina obuzibu bwonna buli kimu yasigala akikola nga bwe kiri buli kimu yasigala akitambuza ewaka nga bwe kiri buli kimu nga kibeerawo mu bujjuvu kati neewuunya nnyo okulaba ng'omusajja atambudde andeseewo mu bimpimpi waliwo amabega otugambyeko nti mulamu wo ayinza okuba amanyi omusajja ono waali olowooza kyaliyo kyali mulamu wo olina ennamba ye ngiina ate ewaka eri ku 9 okyajjukirayo nzijjukirawo taata we akumanyi amanyi
ate ono muganda we gwagala nti yali mubazi wa nene kitubulu saamulaba tewamulaba okuva mu biseera ebyo taddangamu nkukubira teyaddamu awo nga tutandise okwogerako ku bya school fees essimu n'agijjako. Okay, naye leero tobaddeewo gy'obadde omaze myaka emeka? Wena kimugambirira yali 2014 ngenze 2017 ate muzeemu kuva 2014 paka 2017 kati mubuulizi tewali ate mulamu wo walinga omukubirako kati embeera eri bwetyawo bwe yaŋŋamba nti mulamu wo nti wafiiriddwa nga tewamukubidde nemuga saamukubidde lwansonga nti naye tanfaako takerangako kubuuza mwana ngeri gy'asula kati saamufaako nemuleka saddamu bakubira kati nga talaba kujjako ssimu naŋŋamba nti awo nga tetunnaba Judy n'alwala bwe yalwala namutwala Entebbe clinic eri waggulu wa Dr. Robert namujanjaba ddwaliro awulira abantu bangi boogera tuli awo ka street amubuuza mulwadde nemugamba omwana adde mulwadde baamukuba empiso naye empiso yazimbye mbadde muzizaayo bagisale namubuuza lwaki tewagamba mulamu nti omwana mulwadde ebiseera yali 2014 nga tuyingira Christmas ndowooza kati nemugamba saamugambye kuba naye tanfaako saagala muwa buzibu kati naŋŋamba ekintu kyonna ekiba kituuseewo mugambe ŋŋambe kale kati ayo essimu neeviirako ddala eyiye ŋŋamba mu bbanga eryo ye mulamu tolabuddamu mukubira nkuleetera kati omwana n'addamu n'alwala bwe yalwala ne twali oba mu Easter nemukubira essimu nemugamba mulamu Judy mulwadde Judy mulwadde bambi nga mulabye nalina ku kyaki omwana nga mulese ewaka twali mu misa y'ekiro omukyala oli wadde okeera n'abuuza nti omwana yassuza atya teyakuba ssimu kati neneebuuza lwaki mba mukubira essimu omutawaanya olwedde kati mugambye nti omwana mulwadde tafuddeeyo okubuuza omwana yassuza atya okuva olwo saddamu mukubira olulala n'addamu n'ankubirako ng'olwo mujja nga amutawaanya amuvuma amugamba wali wakimanya muganda we yawasa muli eyo mwena musirise n'amuvuma awo ngenda olaba nga nkubidde essimu naŋŋamba mujja wali enanvuma nemubuuza ate nze akuvumye kati ate nange n'antabukira nali ku mulimu nemugamba nno munaye sikuvumangako andibadde ondeka okuva olwo siddangamu kwogera naye. Okay, oza baakitegedde nti wakomawo? Tebakimanya nti nagenda nabweru. Okay. Ennamba ya mulamu wo girina? Gina. Osobola ogimpaako? Tosobola omukubirako, tosobola osala amagezi nga tomukubirako. By the way, omukulu gwe twogerako y'ono eyabula gwe tunoonya. Essaawa zino okumunoonya omunoonya ng'oyagala buyambi omunoonya kiki? Ebyo buyambi byandibadde awo njagala omwana alabe taata we kuba omwana yambuuza where is my dad taata nga aliwa nga sina ansa gyenyinza muddamu omwana ebyabakulu sisobola bimuyingizamu. Bamuyita mukulu wane ono? Bamuyita Wasabasaamu. Wasabasaamu. Gwe mukulu wooza okukku olowooza ali luddawa? Simanyi. Okay, gwalaba emboozi eno kiki kyogifunamu? Abasajja abali eyo nga gwe omulimu gwo kuzaala mwana wa bendi n'ofuna omukazi omulala n'obula bannange tukyuse mu mbeera balekera ku nnamba eno tukyuse mu nkola eyo si nnungi ate siko kale n'obafunye mukyalo omulala Mr. Sam n'oba nga wafuna omukyalo omulala manya nti teekako n'oba wafuna omukyalo omulala manya nti noono omwana wo guno musaayi gwo sisuya nti waliwo ekyamaanyi ennyo omukyalo ono kye yakkola okumubulako nobanga tomanya toyana kumanya bimukwatako so kiba kibi tulina okwetereeza wamu n'okubeera nga emisajja emito tugifaako kiba kibi omwana okukula nga mazima
taata we waafaanana ate ngalaba abaana banne balina baddadde baabwe kiba kibi nno oba omulekedde ebibuuzo bingi nnyo mukyalo ono balina okwansalinga omwana tugenda gezako kunoonya naye nga si mu bubi kifaananyi tugenda kisaasaanya si mu bubi totunyiigira naffe kye twagala omwana amanye nti ono taata wange okiba kyetagisa tujja kutambula tujja kugendako ku Mwenda gye tutulayo ku Mwenda engamba gyompadde ya mulamuwo bamuyitaani Hilda abeerawa bamuyita Samwani kati nze ngenda bagamba wagenda ebweyo naye byayonooneka watulekera anti kati amagezi ge tulina okukola nina omulaga nti wagenda gy'oli byayonooneka watulekera omwana tumukuume naye omwana betukyankalanyeeko twagala kumanya famire ye oba bamutwala bamutwale omwana bamuyitaani Judy ono bamuyita Hilda ebintu si birungi halo gyebaleko nnyabo kale saba nawe gyebale ye nnyabo njogerako ne mukyala Hilda esebo mbadde nnoonya ennamba yo bampita Mr. Franka kati ninamu obuzibuzibu nga gwe osobola okunnyamba kati waliwo omukyala bamuyita Aneti oba omumanyi waliwo omukyala bamuyita Aneti Mama Judy oba omumanyi mamani Judy owawa mwana naye kale mu bimpimpi yagenda n'atambula n'agenda nakoleki yatambula n'agenda mbu agenze kukola yagenda ebweru oba yagenda Dubai oba wa n'atulekera omwana yali nga tubuliziganya ng'atuwa obuyami nga tulabirira omwana we naye mbese gye twakoma okufuna ng'akaaba ng'agamba omuwalabu amuyisa bubi omuwalabu agenda kufa kaakati tumaze tugenda myezi 7 tetumuwuliza tetumanyi oba yafa tetumanyi bimukwatako omwana tetumanyi baŋŋanda ze tetumanyi kitaawe tusobeddwa Mama Judy Mama Judy Galabuzi Judy mwana muto kali myaka Galabuzi Judy sikuwulira okutuka Galabuzi Judy omutegedde Mama Galabuzi ye bangamba nti gwe mulamu we gwe muganda wa Mr. Sam kati tusobeddwa maama omwana tetumanyi bimukwatako ffe tuba tutusaba oba maama we ayinza okuba munange oba yafiirayo eyo oba biki ebyamutuukako tuludde nga tetumuwuliza tusaba bamunona omwana wammwe ffe bitusobedde kati gwesaba oli luddawa nze ndisaidiza eno entebe entebe ffe twali bakwano be n'amutulekera ng'era atuwa obuyambi n'abalekera omwana kakati sebo bakuyitaani bampita Franka bakuyita Franka ani taata erinnya eddala Sekitto Franka eno ye nnamba yo eno ye nnamba yange kakati nno munnange taata bwe kibanga kituufu ky'oliko tunaayita wa lockdown eno akati naye ekyebuzibwa nti taata we gyali kuba kyalibadde kyabuvunaanyizibwa oba ne tumuwa taata we kubanga oli ye famire ye kakati kitaawe yenze kitaawe yeggwe yenze kakati gwe we bakuweera ennamba eno oli mwannyinaze ddala
sigamba nti kuboolagana oba ki naye bwe mubanga omwana mumuyina Jude galabusi omwana mumanyi n'omukyala nyina mumanyi naye bw'abanga yagenda bweru kubanga era bulijjo twagezaako nnyo nga twagala omwana oyo tukuba essimu y'omukyala tefunika waliwo omwami omu bamuyitaani erinnya limpuzeeko n'atugamba nti agenda kutufunira ennamba ya maama w'omwana n'okutuusa kati twali tulinda tufune ennamba eyo tetwagifuna omwami oyo erinnya nga linziruseeko yali landiroodi waabwe newabeerawo n'omukyalo omulala bamuyitanga Naalongo kati bino by'amasimu eyo ne baginzibako mwali ennamba y'omukyalo oyo Naalongo ku Kayembe Empalaawo kale kaakati ne tubeera nga tetumanyi omukyala waffe oyo nga batugamba ava Kyenjojo tetulina kontakiti yonna ne tusigala nga tugamba Mukama bw'ali batuwadde omwana waffe tulimufuna n'omukyala ne tumanya waali naye byo omukyala yayinza okuba nga byamutabukako ali Dubai oba ali Dubai kuba yali mu nsi z'Abawalabu eyo naye ffe tuludde omuwuliza naye nga yatugamba nti taata we iziti Saamu ye Saamu Ssemmango oyo mwannyinaze ye gyali kuba ffe mu kugira mutuwa omwana nga gamba taata we takyamuwuliza taata we tamanyi oba gyali oba taliiyo nga tweraliikira nga tubeere n'omwana tetumanyi yadde atalina bakadde be taata we gyali kale kaakati nsanyusa okuwulira amawulire ago kati kangezeeko nnoonye taata gyali singa lockdown eno eggwamu tujja kuba ssebo tukkubira tukwatagane tufune omwana oyo kale nange naasanyuka okubalabako munnaayo entebe oli staged kitundu kiddala bwe kasita otuuka Namulanda nga munkubirako kale ssebo tuviira mwawe Namulanda kati bwe mutuuke Namulanda nze nja kuba nga mbalagirira kuba ndiko mundako kale ssebo kale nyabo tweyanziza nnyo ssebo nze nsinza okusanyuka okutuwa amakulu g'omwana kale ogambye gwe mwami ani Sekitto Franka Sekitto ssebo neesiimye okuwuliza kale kati nno gwe Sekitto ate oba kojjange kubanga nze nzaala mmange wange ye Nakitto naye yawummula ensi bannange mugenzi kati ssebo tweyanzize nnyo ssebo tweyanzeege nabo Mr. Franka mutulabe naye ffe twali ogambye nno mulabako omukulu Sam kuba kaswe nti munajjala naye munajja mwenna tujja kujja ffenna kale ssebo neeyanziza kama okuwangwa obwo mukitegedde gyali lockdown nene eggwako leero katusabe Mukama abeere nga tebagenda twongezaayo nnaku musajja wo gyali Mukama yalina tulungamya tumufune kubagaye bajja kujja bonna mulagiridde wa Namulanda siwala nnyo eri lwalingubira nja mugamba ndi Katabi so ye entandika gye tusoose nayo kansevinga ennamba y'omu ayinza okuddamu okunkuya ne mubuuza ani ono tujja mufuna nsaba kwebazaako ku mukwano gwange Claire oyo bwe bansiba mu kkomera bambi yafaayo nnyo ekiro abaana baali babiri bokka mu nnyumba n'abawa ekyokulya n'abawa ekyokunywa n'abanaaza ogenda kuguma emboozi eno kuba kyakuyiga ki gwe wenna ali ku SB4 MEDIA tugusa ensonga era Claire oyo aze abeerawo nnyo mu bulamu bwange we yampa ennyumba
mbadde nkozesa amasannyalaze ga bwereere, amazzi ga bwereere, oba oli akuleetedde ekikutiya ky'amanda, omwana yatandika okusoma n'amugulira sports wear, oba oli omwana amugulidde engoye, nze nabeerako ewa Claire nga ne giri tesala ekyenyi nga sigirina. Mwana muwala we nga tusalise giri teja emu. Era mwebaza nnyo nga siinawo enkomeza twafuuka ba Luganda. Kati naye bagenda nti nabo bagezaako okukunoonya nga tebakufuna. Omukyala oyo alimba kubanga nava wano ennaku z'omwezi nga 18 2017 sirabangako ssimu ye nga nkubira nga mbuuza omwana ali atya. Kati nga we mulimbye nti kituufu togalamu abaana bwe bajja amwona n'omubawa. Baba taata we asiimye amutwala, naye bw'aba alina omukyala omulala simuwa mwana wange. Omwana alabe taata we wa waali, bw'aba asobodde okumuwanga school fees amumuwe. Omwana akyali muto. Era neebaza ne Sharon Mpiima abaddewo nnyo ku Jude. Jude yamenyeka omukono n'ekimanya nti saasooka kumanya mu kusooka. N'omwana we nagenda omugirayo ng'omukono guno gugenda okulemala. Ng'emisuwa gino gitandise okwerega bwe giti nga giddagulu ng'omukono guli bwe guti. Nemutwala grade nefuna mukwano we namutwala Entebbe grade B nafuna obujjanjabi. Naye mbadde nina ekirowoozo. Olaba tewumala we tumubeera direct ne tumugamba omukyalo oyo nti twagala kulaba taata w'omwana ono. Asobola twekweka? Asobola kyemmanyi. Tukiweemu obudde tufuna either enkya oba okwosa enkya tumaze okirowoozaako ennyo tudde. Tujjamu okubya tumugambe maama twe ku nnamba yaani. Obangi musabye kati. Kati agendaga. Tuachiwa mwena kunga bbiri. Tukomewo. Tufumba obwongo. Kati. Naye kuba kuvuga kugenda waali. Tufuke tugende waali. Era nebaza ne Sharon Mpiima bambi mu maka gano. Mpiima ye taata wa wano mu maka. Naye muwala we. Muwala we yabeera from day one nga ngenda ebweru nampola ku ssente. Era embeera eyo yatabuka ku mwana, omwana wange najja n'abeera naye. Kuba nasooka ne mutwala mu kyalo, omwana tamanyidde embeera ya kyalo. N'agwa, n'amenyeka, okusoma ne kutabuka nga tasobola kutambula kugenda wala eno, yali amanyidde ebya booda. Kati ne neegayirira omukyalo ono Sharon Mpiima nakkiriza n'agamba omwana mumpe. Abadde n'omwana wange bukyanga mbeera ebweru bw'okuva we yajja wano. Sifunangako kirowoozo kigamba nti genda ondabireko omwana nti ntumye omuntu omulala. Omwana abadde musanyufu, alya, anywa, mu buli kimu babaddewo. Kyolina okumanya nti obulamu bulina okutambula. Kyolina okumanya taata we gyali tugenda kumufuna. Ebisigadde mwe mujja kutuula mwogerere nga maama ne taata. Bubaka gye basobola okuweerezaayo ku taata w'omwana, taata wa Mpiima. Taata wa Mpiima? Taata wa Jude. Bubaka gye basobola omuweereza. Obubaka bwe mmuwa nsooka omwebaza nti bwe naali olubuto yanfaako. Mu buli kimu omwana yalwala nga twasulanga babiri mu ddwaliro. Mwebaza olw'ekyo naye musaba nti ajja alaba omwana. Kuba omwana saamuzaala nzekka. Ate ne famire ye teyafaayo kujja kulaba omwana engeri gy'alimu. Musaba kimu ajje alaba omwana. Omwana amwetaaga. Kale tetumulese kwogera wano naye yandibadde ajja n'ayogera. Naye amanyi obuvunaanyizibwa omwana kye yeetaaga kuba nyiza okwogera ne bagamba oba nze akola kinze ayagala omwami. Kyendowoozezza mutugera sooka omwana tumuleke kubanga ate ayinza okudimandinga ennyo kuba omwana oyo omuto omulaba dimandi eyinza okweyongera ate n'akubeerako oba nagenda Brackley ne mulekawo saamugamba nti Judy ngenda wano ne wano. Naye bwe nabeerangaawo nga ndi mu process ezo nga mbikolako mwana yaŋŋamba nga mami ojja genda okole wano ne wano ne wano omale okomewo. Ate kyali kituufu nakola mayumba 3 okulaba nga nkomawo. Kati bwe nkomawo ne mugamba Judy nakulekawo nga sigambye nkusaba onsonyiwe nefukamira wansi ne mwetondera. Omwana yaŋŋamba mami nakusonyiwa dda. Kitegeeza nti ategeera.
Yanga mami nankusonyiwa dda. Okay. Tweyanziza nnyo alabye akatambi kano nga ye mukulu Samu tumunoonya. Si mu bubi naye just Judy ayagala kukulabako okumanya nti taata wange y'ono. Kiba kirungi okumanya nti taata wange anzala mama wange y'ono. Ne kiba kibi okuyita ate ku ntaana nti y'ono. Kyemmanyi nti naawe gy'oli eyo omiisinga Judy okumulabako. Mr. Sam, mukumumiisinga ennyo. Yeno chance gy'olina okulaba ku mutabani wo. Nsubira takuyinaako bukyayi kuba akyali mwana muto. Bw'anaako anabira mu saizi zaffe onoomusanga n'obukyayi obwo kijja kuba kizibu okumuggyamu. Maama takuyinaako buzibu yadde obukyayi. Mbadde nno nsaba nga musajja munnange ojje olabe ku mwana ono. Sharing akatambi kano abali mu mbeera bweti muli bangi tujja gezaako okugonjola ensonga ezimu. Nze muzzukulu wa Kabajja Omugeye Ssebunya Womaru ali ku kamera nga bulijjo. We namukubira ennyo ne mugamba naye nandiyagadde okulaba. Kati wali erijjuko yangamba abamumanja $6,000,000 bali bokka. Naye waliwo ne baana bali bamubanja ssente endala. Nemubuuza naye wanna wamu ssente ziri mmeka? Yangamba abantu bamanja $10,000,000. Nanga bw'oba oyagala okundaba bw'oba olina ssente ezo zikwata olyoka ojja ondabe. Bw'ati oyagala? Yes. Naye nga ye mu mind z'amanyi mu bizinesi muli najjangamu ssente. Ye bizinesi yalaga wakyaliwo? Wali eri nga batusibye nannyini dduuka olwo tuvuddeyo. Kati nannyini dduuka n'alaba nga tusibyewo weeks nga ziyiseewo kisuze tuyingira mu mwezi. Nagamba ennyumba yange njagala erina okukola. Kati abapoliisi bwe bajja ne bakubira abamulamu wange ne bajja ebintu ne babigabanyamu. Okay, tujja kukwata mpolampola ojja mufuna. Kasita ogumya omutima nti gyali mulamu. Gamba Judy nti tatawo gyali. Naku nga 2 basatu ajja mulaba. SB4 MEDIA tugusa ensonga. Sharing akatambi kano. Genda ku YouTube subscribe SB4 MEDIA tugusa ensonga. Ku Facebook gendayo searching SB4 MEDIA tugusa ensonga. Olikinge page eyo ya Facebook. Nze muzzukulu wa Kabajja Omugeye Ssebunya. Mbatumiddeko nnyo abawagizi baffe. Mbatumiddeko nnyo abasharinga waka waffe. Tumiddeko nnyo Asha Love from London, manager waffe. Netumiddeko WhatsApp group ya SB4 MEDIA. Bannange tubaagala nnyo. Tubaagala nnyo nyini ddala. Easyrest bakutuusiza bed cover, pillow cases, towels, bathrobes, nets, kwegamba buli kimu kikwatagana n'ekyekisenge weekwate bannaffe aba Easyrest tukutuusiza wawo ku mulyango. We ordaringa ku namba y'essimu eri ku screen yo, kola order yo ku mulyango kwe bikuleetera straight. Beera bulungi, weeraba.